Phina Mugerwa yagamba mbu ayagala bantwale mu lihaabo bankebere omutwe naye ate balinayo mukebere obwongo bamukebere n'amagumba. Tombulira nga bya kisiru nabagana no bimbuuza bw'obeera mmwe ba Phina Mugerwa olina access etuuka ku ba Museveni mutuuka ku banene b'eggwanga bonna basale ogamba otya mbu nno ffe nga wuma tukwataganye ne funeral services ziike buli muntu afa nga abayimbi bafa accident mu makubo ge musobola okugamba bali abayaya batudde mu ntebe nti mutereeza amakubo abayimbi baffe baleme kufa nga bumyu. Bitemu nabagamba mbega si muyimbi. Yagamba ayimba akayimba ka Namuddu kati yatukuba tozikiza yazzeemu bayimba biki? Ennyimba tebagamba nti nayimba zo zeeyogerera nti bannyimba. Agamba Bitemu si muyimbi. Tombuzanga abantu batalina magezi naawe nze obanga ombuze nagamba obanga ozze mu nkambi y'abajje n'obuzeno. Mukunja dira olifuna obudde obuwa ku bakulu ekitiibwa. Ngani? Bitemu. Abakulu bempa ebitiibwa obamanyi mpa Bobi Wine ekitiibwa mpa King Saha ekitiibwa mpa bano abayaye politics gwe bazanya mu ndongo. Bobi Wine ati yatugamba there is much politics in yagamba nti ebyobufuzi bingi ebiri mu ndongo okusinga ebiri ne mu parliament. Kati bano abayaye ba Phina Mugerwa bazanya date mu music nga bamuzanya mu limi lwa politics nga olaba Muzeeyi Kaguta we yazanyanga ebintu bye. Anti nze wulira ndi strategic nnyo nga ngenda okukuba si kuba muntu ataninaako bbala nti ogwo musango newe sigusasulira ku nsi mu ggulu nkola ki? Simanyi kusimayo babuze olinacho yinzo simusimangako nedda n'ennyimba ze yayimba ogamba simanyi simuyimbi dansa sisimanga ku Phina Mugerwa musimaji. Phina Mugerwa aliwo omuyimbi amusinga okwekuba perfume ng'agenda okwetega eggulu mu baamagye. xpotv to the world. Okay, oli ku xpotv TV ya online ogenda subscribing otekeko ekidde bingi obinajja ng'otegeezebwa. Tuli ku Facebook, Instagram ne Twitter. Bane mutunoonyeko mutufollowing. Kyagulanyi yagamba ku Twitter gye tuli naffe mutunoonyeko. TikTok tutambule namba zaffe ziyitawo wansi osobola ozikwasaganya tusobola okugenda mu maaso nga tutambula bukwaku. Amannya mbeera omwanasoda abeyo yakwata ekifaananyi ekyo kyolaba n'akikutuusaako mu ngeri ey'enjawulo ennyo. Abeerushaddayi bo batambuza kasente ngenda kukulira mu maaso awo. Just stay tuned. Olwaleero tuli ne General Secretary Omukunja Atasera bawa shamusha byonna Mukunja buuza kuba kulaba ku expo. Abatulaba ku expo bampita Omukunja Atasera mbalamusizaako bampalanira hipusi zange twatoba nnyo ddayo osome banaye mwebale byonna bye mukola baana ba maama. Kasokedde ove ku concert nodda mu mboozi za Shibo badde watubulako ne tutugamba omukulu yaddawa. Mbeera eno mu ghetto mbeera nkwasaganyako bingi kati jjukira concert naye nabawayo n'oluyimba awo genda osome ebintu bya dduniya ng'eganyi. Kano Phina Mugerwa ke yakugamba nga muli ku debate nti Mukunja osaanoddeyo osome wakakwata. Phina Mugerwa yali ampa nguzi nve mu kalulu ye bo basigale nga bakola amanyanga gaabwe amazambi gaabwe naye nange obwongo bwange bwali bukola bulungi ne mugamba no twazaalibwa ne tukula ne tusoma nga batugamba tukulembere abantu kati nkuze ngamba kuddayo kusoma obeera nti tobafe. Ate naye watugambye eddayo osome mu luyimba lwe nawulira. Akayimba oluyimba lwali lwa Ray Moja ye yalulina yali yalukola dda ne lugaana okwo n'ajja n'andiiramu awo n'angamba bwoya lwaki toteekateekamu awo ku kiroboozi awo ne tulaba ekiddako ne tugenda ewa baba n'ateekako emiti ne tukuma ne tuteekayo. Mukunja mu bufu bwa Phina Mugerwa nga bwe twayogedde ye buvuddeko eggwanga lyonna mwali mwaliteeka ku bunkenke mwene wuma ne tutuuka n'obbuuza wuma kyekinyi ekitadde ensi ku bunkenke nga gweoyagala bwa General Secretary Saha nga ayagala bwa President naye oluvannyuma lw'okulyakwa mu bumwalya ne mugenda effujjo lyammwe ne mulitwala wuma yatereera. Twalya ki? Ate tukyabawulira eri nga tewayita ssaawa 2 nga toze mawulire Phina walya ssente kale bakoze eki? By the way bw'otunulira wuma ng'obadde ogigoberera nabo bennyini bye boogera wuma kati yatereera kasokeddemu abakozi b'effujjo gwe ne King Saha mubidde ebbali. Okay, biki byekoze kuba ogamba nti gundi akoze ng'otandika ogamba abantu nti akoze kino na kino bakoze eki? Abaali mu kuziika kwa Lady Grace mwalaba bulungi
Wuma yateekawo by the way genze kwasaganya abantu bangi abayingidde mu Wuma. Uganda Funeral Service yajja neba offer lwa women eriko negamba buli mufu anaafa nga abadde member wa Wuma ajja kuziikibwa bwerere buli kimu Uganda Funeral Service egenda bikolako. Ebintu ebyo tebyalingawo nga temuna sizinga fujjo lyamu. Kyovolaba kati naawe gwabimbuuza neyabyogera oge Phina Mugerwa yabyogera. Baide babyogera abawuma kuba baliyo bangi ba Hanson bali buno. Kyovola Phina Mugerwa yagamba mbu ayagala bantwale mu rehab bankebere omutwe naye ate balinayo mukebere obwongo bamukebere n'amagumba. Omanyi ulira bagamba guno mulembe abantu bangi abakadde bedda baweebwanga ekitibwa naye kati abantu ate abamu gye bakoma okukaddiwa ate n'emitwe bagisanyalala. Mukunja olisimako ddi? Tombuliranga bya kisiru nabagana no bimbuuza bw'obeera mmwe ba Phina Mugerwa olina access etuuka ku ba Museveni mutuuka ku banene b'eggwanga bonna basale ogamba otya mbu nno ffe nga Wuma tukwataganye ne funeral services eke buli muntu afa nga abayimbi bafa accident mu makubo ge musobola okugamba bali abayaya batudde mu ntebe nti mutereeza amakubo abayimbi baffe baleme kufa nga bumyu baleme kufa nga mbwa. Lwaki togamba bali kutereeza amakubo abayimbi abantu baleme kufa bwe batyo gwe ne weesooka Phina bwana kologolo mbaka wa parliament ogolonda akoleki nedda omubaka wa parliament omulimu gwe kulima nguudo no kukubiriza government n'agiteeka ku nninga nti kino kitebe Phina okugamba nti nombo tufunye funeral service egenanga kuziika buli muyimbi afudde n'abamagumba bafunye abagendo bajjanja bango bayunga mutereeze butereeza kubanga mulina access ku bakulu bonna mubagambe bugambi nti ebimu ku bizibu bye tulina abayimbi baffe baba badduka speed nga bagenda ku bivulu bagwa ku bubenje olwanguudo embi. Wandisobodde obikola nga gwe General Secretary n'ogenda n'ogamba Museveni lime kkubo ate kakati woba omufunye lwaki tomugamba nabagamba bave mu office we babyabalema ffe tugendeyo ebyaffe tubyekolere ki ekyabalemezaayo nawaganga musimanyi ffe be baalonda ne mutuuka ne leve ey'okwerayiza naye okuva bwe byazikira bebbu bano baaterera ne beekwata ekitolebwa ekiti ng'abayimbi ne badda wamu era obukulembeze butambula. Baabalonda ani yabalonda? Gwe woba ojjukira ani yalonda Phina Mugerwa? Ati bwe mwezuula we mugwa ne mugenda wawe togwa simanyi we njagala omumanyi. Jasi waliwo wotuuka n'otunula n'ogamba ekyatuggisaamuko omuliro mwalya. No. Baatuuka ojjukira nti lwe twali tuzze okulayira lwe twali tuzze kulonda okusembayo kuba ffe twali tulonda biggwe n'olayira tulayire. Mwali mwogezaako okwerayiza. Walaba abasajja baleese emmundu baleese ebitanka baleese deployment abasajja b'amagye kakati munaive nze sirina mmundu sirina kyennina nwanagane ne Phina Mugerwa aleese bitanka kitegeeza yeba nsonga ndala tuba tetukyalwana na Phina Mugerwa tuba tulwana na muntu mulala. Security niwo okukuuma mirembe buli omu oba oli muyimbi oba ki balina okuwa eddembe lyo mwali mugezaako okwerayiza nga ate okulonda tekunnabaawo so nga balina obbazza mu layini. Nga we bagikuumawa naawe ebyabayimbi walabadde nga baleeta amagye amangi bwe gatyo mbugaze kuuma bayimbi. Ani yaleetesa amagye? Ani yaleetesa amagye? Security kasa yekengera obuzibu bwonna obujje beino yingirawo. Bakugamba minisita ye yawandiise ebbaluwa minisita akole waaki si wa gavumenti. Kitegeeza twali ekintu kyali kituuse nga tetukyalwana na Phina Mugerwa wabula nga tulwana n'ekintu ekinene ng'ojja kukwata Phina Mugerwa omusitule ebyaffe obimanyi okawanike waggulu okateeka kuba amagumba wansi enkya olugendo tukali bakugambe wakubye minisita obabuuze minisita yaani gaga wakubye oda ekitegeera. Nze ate kasita nkubulira n'ogaana okutegeera no abantu abamu oluusi naffe tetwagala nnyo gamba nti tukuba abantu naye bano abantu obamanyi bulungi naawe abantu bakunyigiriza ebiteetaagisa n'onyiiga ng'olina okukolawo ekyenjawulo ategeere nti oba oli w'amaanyi oba olina ssente nnyingi ssente zo ziyamba ggwe buli kyolina kiyamba ggwe tojja ate eno nange onyigiririzeeyo. Mwali muwadde essuubi abaali babakkiririzaamu nti musobola oteekawo embeera ne mukyusa Wuma naye enzikira gye mwazikira mulinga be bakurashinga beppo teri yadde ayogera. Lord Bitemu yali avuganya Sindi beegatta kati simanyi chief whip simanyi biki. Lord Bitemu yani omuyimbi Lord Bitemu yali avuganya ku bwa president. Bitemu nabagamba mbega si muyimbi yagamba ayimba akayimba ka Namuddu kati yatukuba tozikiza yazzeemu bayimba biki. Ennyimba tebagamba nti nayimba zo zeeyogerera nti bannyimba. Agamba Bitemu si muyimbi.
tombuzanga bantu batalina magezi naawe nze obanga ombuze nagamba obanga ozze mu nkambi y'abajjenero mukulu Mukunja dira olifuna obudde obuwa ku bakulu ekitiibwa ngaani bitemu abakulu bempa ebitiibwa obamanyi mpa Bobi Wine ekitiibwa mpa King Saa ekitiibwa mpa King Saa kikyakola ekimwesa ekitiibwa kyotosobola wa bitemu yaani naawe ombuuza ebyekisiru lodi bitemu yaani Saa ennyini gw'ogamba gwowa ekitiibwa yasiizinga yali abawaga wuuyo yeekubira ndongoye yamala obba wabya wuma talina gwe yawabya muzaako ki kati baaba wangula nabagamba time is the best decimal of tukozesa oluganda mu obudde yekinnyonnyola describe nkimanyi mu luzungu nkimanyi naye like okyogera okunnyonnyola decimal kale gwe omanyi oluzungu describe okunnyonnyola obudde yekintu ekisinga okunnyonnyola enkima buli wogiraba nga yeewanika waggulu ku muti egenda gwe gireke egende olwo ebeera eyanika obusigo bwayo nabagamba ye Phina ajja kunama ayagala tayagala niwe buli baddi obudde buno Phina achievinga bategese okusabira abayimbi ekintu kyatambudde successful abantu abaweebwa ebitiibwa mu ggwanga n'abayimbi bonna babadde omukono guti nga temuliimu mu abefujjo kubeera singa wagenzeeyo faaza wandi muyodde n'ekigwo bafaaza mbaagala nnyo tebalina onseseza mbu bategese osabira bayitawo kyagenze bulungi nnyo ne basabira kati ki ekirala kye bandikoze bwe batandikoze ekyo gwe no kale mbuulira ki ekirala kye bandikozeeyo okutegeeza ensi nti nabo weebali nga twogere ku bikoleddwa okuziika omufu Grace Lady Grace nokola ki kwegambera ebintu byabwe obiraba bitambulira mu bafu ebintu byabwe wulira amaanyi gaabwe gonna ogalaba gatambulira nnyo mu bafu omuyimbi asinga bonaabona nnyo ng'afudde naye wano mubeera balamu mubeera n'amaanyi temugambwako bw'oba ogamba nti wuuma okola nnyo no omanyi wenjogera ebintu bino mmwe lwakuba mwakimanyira kibanda anywa enjaga abeera tabitegeera genda ononyereze wuuma teri no mu Uganda yokka Nigeria ensi endala zonna ezo zirina ebibiina ebigatta bannabitone n'abayimbi genda ononyereze bye bakola obikompe yalinge n'ebyaffe mubirwanya Phina obudde bwe yandifunye otiyiza abayimbi ogenda alina ate okuzikiza omumwa gwa Mukunja ino nnoonya ssente akuwa osirike nga bwe wasirika wulira ebirowoozo birungi nnyo wuuma byekola era nze ojjukira we nali ku NBS nga bambuza ebyebuuzo nabagamba nze sirina bipya bye ŋŋenda kuleeta kubanga ideas ennungi weeziri naye abalina okuziteeka mu nkola omululu gw'abasaanikira balina omulugube buli kye bakola kyonna babala nti kaakati tukoze tutyawo tusooke tukubeyo miliyoni zaffe nga 100 obwongo bwabwe bwalookingira awo mulugube ebirowoozo ebirungi babirina era ebyo byolaba bye bali okkolakolayo obwo obutonotono kaliro ke twabateekako no gwe tulaba bali nga bye bakola biri nakoko we bituzza nga tudda wali mwe temulina kigenderwa kyakkule ffe bantu abasiima oba okoze ebitegere kati kankubuuze otulaba tubeerawo kankubuuze ekibuuzo ekiri jene ekitali kya bidongo byokka otulaba nga tuwogana nogaa Museveni tuviire Museveni kyogaa Museveni wagenda essaawa eno oba afudde ngenda tuula mu ntebe enfuge amateeka gamugakyukamuko nga bwe mulowooza no be direct Museveni essaawa eno waate entebe ffenna abawogana buli muntu gw'owulira awogana agenda kufuga buli omu ayagala bufuzi si bufuzi bwe twagala naye tuba twagala policies twagala ebikolebwa bye mukola mmwe abagamba nti mwe mututwala bibe nga tebitunyigiriza nnyo ne wuma kyekimu nti tuyinza oba ekigendererwa kyaffe tetwagala nnyo tutuule mu ntebe eyo kugibeeramu naye twagala bye muba muli mu ntebe eyo let it balance. Lwaki temubawabula buwabuzi n'ogamba kati maama Phina oludde mu kisaawe ky'okuyimba kola bwoti wano e Uganda abantu baawo tebakyawulira lulimi lwa bigambo taata wange bite mu ngeri gy'omaze ebbanga oyimba kola bwoti abantu b'e Uganda tebakyawulira lulimi lwa bigambo bw'oba tomaze bateerawo mbeera omunnayuganda akujooga n'obeerawo n'oyogera ebigambo babimanyira ebyo ebigambo oyogera from Monday n'omalako omwaka ng'oyogera nga bali wali bakonye balya ssente babamanyi bajooga bujoozi omala kuvaayo n'obateekamu ku bikonde ne bagamba kyogamba tusuubireyo akavuyo akalala kojja okukola mu bukulembeze bw'abanna obutambula obulungi kati nedda
anti kati nze ffe twagala okukola obuvuyo naye bo be bateekawo embeera ereeta obuvuyo. Ebintu bitambula baliteekateeka copyright, ebintu bitambule bulungi nnyo, abayimbi babayigiriza empisa nti abayimbi tuli bampisa, ebintu ng'ebyo bitambule. Phina Mugerwa alina empisa butereevu. Eyakuba alima Namakula yali amugyemu akataago eno mu byoyi mu mbiriizi yalina empisa. Naye mwe bantu mwe lwaki mubikkirira? Naye lwaki mubikkirira nnyo abantu abo? Simanyi oyagala Phina. Tubeere honest. Phina yakola ki? Ekituufu kankubuzo oyagala Phina? No, Phina as muyimbi wa ggwanga ate yayimba ebintu bingi n'atudigiza fundukulu mwazi zinanga. Phina yakukola ki tudde mu mazima? Kuba tolina ky'olisiima. Phina y'emivuyo gyawuma. Phina yonoonye ebintu bingi lwakuba dda tewamuzannya mukwanako n'agaana. Kuba lumu baida nga wakadde otandika okwesimbawo nze nalabako ne manifesto yo kujja Phina nga gwe manifesto yo. Anti y'emivuyo. Olaba temusobola kutegeera mivuyo gya Phina nga temuli muwuma. Kankugambe kino ekintu wuma abantu abo bolaba mu wuma basimi ba Muzeira Gaddi baani abo bolaba ba Kongoloti baani abo ba Luchi ba Phina Sindi ba bitemu yerisi wembanga njogera to saga bobanga ondaba njogera toletanga bisigi toletanga babyoya ate munga njogera. No, Lord Bitemu ina kubana tata. Lord Bitemu tannaba kuto mundongo eriye walala ye emyaka gye muzeeyi mukati. Eyo wonaba muletedde mu kiti kya tata nja kuvunnama. Newe omuleeta mu lulimi lwa bino. Toyonoona interview abantu bajja tulaba nti tuli mu byakusaaga ate nga bino ebintu si byakusaaga. Simwogera. Toyogera nga mannya g'abantu abamwembanga ebintu ebimu nze giwoboze eno mu ghetto. Ki ekikutambuza okujja eyo jjeeno? Olowooza teriyo bosobola kubibuuza. Anti kati kyovola woboze wa genero. Manya nti oli mu mbuga No. Si buli kadde nti emmundu eba eseka. Waliwo otuuka n'olaba nti omuntu mbadde nkunnyonnyola. Drama ali muwuma temumumanyi. Bw'oba wa mutwe mukalu ng'omutwe gwo munafu. Abo abantu basobola ozannya nonsense ne bavumaganya omulala naye nga bo be babi. Kankuwa ekyokulabirako kya Big Eye. Star Boss. Kantunulena mu kamera. Uganda yakyawa Big Eye atuuka buli stage ne bamukuba obucupa. Era takyayimba. Naye mu bantu abalina emitima emirungi bemmanyi be nali ntuuseeko maaso ku maaso ne ntuukako we bali ne mbalaba enkola zaabwe. Big Eye muntu mulungi. Walidde? Njogera nze kati ondiise eki nga wondaba. Kuba Big Eye bw'ogamba omuntu nga buli wamulabako ne wabeera mu lumbe lwewaabwe ate si bamukuba akacupa vaawo. Kyannaku amazima agamu tuligalaba tuli mu ggulu ku nsi tetulisobola galaba. Big Eye muntu mulungi. Genda okole research ku bantu ababaddeko n'ekyo ki Big Eye. Tumujje mu eri y'ebyobufuzi Museveni yayimbira Museveni bangi abayimbidde Museveni ne Kamiri yayimba kyenkugamba yayingira mu game yayingira mu firimu y'ababanda aba Phina Mugerwa ne babazannya ddate ne babakola bwe bati ne balaga nti oli ye mukyamu wulira kati baleeta Jeff Kongoloti ne bamutega awo nga ne bamuteeka ku tanka weebalukira mbu alondesa abayimbi abalya ssente ye ba Phina. Kisajja kyatu ne bakissa wali bane twakuba Jeff ne Mukama Katonda nawe. Era nagamba Jeff ndaba nti nywe njaga. Nkulumiriddwa kuba oli musajja wa kisokoze erinnya lyo zadda abaana oli musajja mukulu oli wa kitibwa wewe ekitibwa kuuma akatibwa kova mu drama w'abaana. Jeff n'alowooza kibande enjaga emukubye. Yabiraba ku budde busembayo ngeri King Saha alese Elias Lukwago babuuza Jeff ebibuuzo kino na kino ng'alima Namakulu ali wali byamusobedde byamugeze ng'abo ab'ebitiibwa. Kati why do you lwaki obi kyenaga enkime we yambuka waggulu obusigo buno bwansi wonna ebwanika ensi n'ebulaba. Ba Phina abalya ssente balala ne bemuvuma balala. Okitegedde bano bakuzanyisa firimu ne bakutuuza ku tanka. Olaba nga muzeeyi bano abayaaye politics gwe bazannya mu ndongo. Bobi Wine ati yatugamba there is much politics in music. My father told me that there is no politics in the music industry than in the parliament. Forgive them, father, they don't know whom they deal with. Anyway, byonna byayogera mu Luganda yagamba nti eriyo ebyobufuzi bingi mu music industry okusinga ebiri ne mu parliament. Tata, my father told me that there is no
There is more. Ne jako kamera zammwe mugende mumulaye kamulowooza saasoma. Kati naawe tobimanyirwa kuba mubyogera supidi ne mutubuza kyolasa abantu ba luzungu obyogera supidi omuntu n'agamba abikubye kumbe tomanyi jasa omusinza supidi mu kubyogera abimanyi bade balasoka abimanyi. Yagamba nti ebyobufuzi bingi ebiri mu ndongo okusinga ebiri ne mu parliament. Kati bano abayaye ba Phina Mugerwa bazanya date mu music nga bamuzanya mu limi lwa politics nga olaba muzeyi Kaguta we yazanyanga ebintu bi atya asitula Jennifer Musina amuleta n'amuteeka ku tanka. Jennifer n'akabya banakiboga bonna amaziga mwenna ne muva ku Museveni ne mutunuulira Jennifer naye nga order ziva wani n'aleeta amajambere nga order ziva wani wa muzeyi. Kati bano bavumaganya bano abalala ab'emitwe egitalengerera wala gwenze n'omwanyo nga abantu bakuba oyo Big Eye. Big Eye ye gayi gwosanga ng'olina yala nako. Big Eye kankubulire ye muntu gwe kuba nze twabeerako ebyo ebintu nga tuli mu lockdown nga tugenda awo nga baleese ebisawo bya ssente abo abayaaya abo babawadde ssente zigabira bayimbi naye nga bo bakukusaba ziringa kuba yali treasury ebiseera ebyo. Anti Big Eye ye muntu eyalabanga nti oli omwana bazze baagala jasi ekyakulya buno obusente bwa covid tagenda kukuta mu kifo bano nga bagamba mbu ssente ziddeyo eri mu gavumenti. Olwo bawoza mbu ziddayo kumbe baagala muveewo bo bazirye. Kati nno Phina Mugerwa ku ssente ayinza n'okuleeta olubale. Mulimu n'omusajja omulala saagala mukuba ali awo muwuma. Mulimu omusajja wa buvunaanyizibwa saagala mukuba kuba Lagadi nedda saagala nze gambye mwali. Mulimu omusajja awo muwuma anti nze wulira ndi strategic nnyo nga ngenda okukuba. Si kuba muntu ataninaako bbala nti ogwo musango newe sigusasulira ku nsi mu ggulu nkola ki ngusangayo. Kati ye simukuba kuba tanneegezangamu naye mugezi ku ssente wano abakyaliwo musobola otula ne munyumya n'aseka n'asimayiringa n'akola ki naye ssente nga zizze ku mmeeza ayinza n'okuggyako obulago. woman eriko future ki gy'erina nga mmwe temuliiko mmwe? Terina future. Erifuna future nga mukomyewo kubanga we okujja mu buyinza bajja batya kuba buli omukomawo genda bitogi biri mu bbanga kwefungula ne kati wano ekintu kitambula mu dad nga ki nkugambye success yabwe ogiraba eri mu bafu. Success yes eri mu bafu wagirabyeko waliwo kye bakoze bagenda leeta copyright bakiwangule ekyo kye bagireete. Otegedde bw'oba onaawasa omwana w'abendi omukuba embaga leka kubeera nga mu kamera buli kadde ngenda mukuba embaga era mukuba embaga. Bobi Wine kye yakugamba embaga tebaginyumyako mu bigambo we baba naleeta copyright muleete copyright bwe bagireeta ng'okkakana bagireete ng'okkakana bagireete njirabeko bagireete wali nga weesonyiwa ffe bantu abasiima wabaawo ekirungi tukisiima gwe ne saha kyogaba ne saha tusiima wabaawo ekirungi ekikoleddwa kyogaba nze sisiima simanyi kusimayo babuze olinacho yinzo Mugerwa simusiimangako nedda n'ennyimba ze yayimba ogamba simanyi simuyimbi dansa sisiimanga ku Phina Mugerwa musiima ki Phina Mugerwa aliwo omuyimbi amusinga okwekuba perfume ng'agenda okwetega eggulu mu baamagye mu basale kati ekyo kiri part of music mba sisiimye wemba kye mulabyeko ekirungi gw'omanyi oyo omukazi ng'agenda okwetega awunya akawoowo oyinza omutuukako n'ogamba yalasulula awunya akawoowo ne yeekola bu make-up tomulaba nti mukadde adda buto n'ogalaba akajujjulu ndowooza okuwana tukuleke bulesi kuba ogenda kutta busi kati ogambye sisiima ekyo sisiimye saamusiima. Mukunja tuve ku topic eno nga tumanyi mwe mwawangulwa era buli munnayuganda abeereyo ng'akimanyi wuma ke yavaamu emitwe emiralu ebiri yatereera nedda ffe wetuli baide muzaako kinze baatugamba kimu ani abagamba Sindi bafulumye ekyo ekipapula kyabwe mbu minisita abagambye ofiisi za wuma zireme beera nga nkalu babeereyooko nga bakuumako nga we tulinda okukola ki mukuuma kulonda tukuuma kulonda kati emirembe gy'abaana ba ghetto gye nakugamba ffe tuli baddembe tulinda kyotugambye nakuli okulonda bo bennyini ye baatuyita era naffe ne tujja ne batusaba emitwalo gyaffe 5 ne tugibawa ne bazirya kati wali otusuubira kukola kyawo tuba tulina okukulabisa
bwate bwagambye naye gwe wenaali n'ebibuuzo biweebuuza kuwuma amaaso gateeke ku lutimbe kuba obukulembeze obuliwo butambula. Phina Mugerwa General Secretary Entalimu simanyi Sindi waali Lord Bitemu waali mubi w'amagezi ba Anson bali luno mwebali ekintu kitambula bukwaku nnyo kitambula mulaala. Mukunja muno mu Buganda edda nga okufa gwe gumu ku mukolo ogugatta ab'emikwano n'abalabe baabwe naye mugufudde mugano nasooka kiraba mu kuziika taata wa Walukaga muyimbi munnammwe Big High ne Kasalini kusaasiramu abatwala namugisi mufungize. Tewayise ebbanga ttono kuno okufa kwa Jakana Nadduli mutabani wa Waji Abdul Nadduli naye mwamukubidde mu kuziika. Guno omuze mugenda gutuusaawo era kiki mufuna mu kufuna abantu abaza okukungubaga? Gakati bambi nga walabye nnyo kukuba gondi ani Majambere mu kufoko oba otunula ng'ogattagatta amaaso mwabaddemu abantu nga bameka abajja okuziika? Abantu baali bangi nnyo. Lwaki baakuba Majambere? Nange simanyi ndowooza omubi ani amulumbe ng'Abaganda mugamba. Kakati ekyo kyokka wooba osinzira wonna ddayo n'onoonyereza ekyo n'okitegeera ojja kukomawo mbuze n'ebirala. Mwadisi mumudisinga mumuyisaamu amaaso onoonyeyo okikugamba mutandise n'okwegabira emirambo. Guno gwaffe tolina kuguziikako. Ekibuuzo kye nkubuuza kyo kikulemedde ddala okwanukula nti lwaki mu bonna abajja okuziika? Omanyi abantu osobola obbalaba ng'abasiru. Kino kankisome nze sinza ategeere nnyo naye akatono ke mmanyi nsobola okagabana n'omuntu. Twawule social media ne ku bintu ebiri physical ebyaddala ebirabwako. Wemba ku social media nsobola okwata essimu yange eno wano bwe nti nenteekako vidiyo ne buddata bwatugabane bwe bampadde nentandika gwe ki Museveni gwe ki Muhoozi gwe ki Gundi gwe ki gamanya gonna gamenye kasimu kange okitegeera mu kaluumu kange ke bammanja nako basuubira akadde konna okungoba nsobola ovuma buli gwe njagala eryo eddembe lyatuweebwa. Kati kino ekyokusimu kyanjawulo okuleka wano essimu akamanyiiro k'okusimu ate nenkatwala nawali nga nsanze Museveni otegedde kati kyenkugamba. Kati otegedde ye Majambere wammwe sewaffe w'Abannayuganda bonna n'abantu abalala yawula nnyo akamanyiiro k'okusimu oyawule nakali nti osanze abantu. Yakola kye kyamuwoga yakola yamanyira abantu. Kyenkubuuziza nti olowooza lwaki mu bonna abajja okuziika balondamu Majambere gwe baakuba? Toyiikirizanga bw'onyooma ensanafu tozifukaamu. Okitegedde zo zibeerawo zikoze omugendo gwazo zitambula zinyoome nga bw'oyagala naye tozifukaamu. Tambula genda. Ekyokubiri omulambo bw'oba olaba soda Majambere bw'aba teyaziika mulambo ogulowooza tegwandibaddeyo mu ntaana. Wandibadde naye nga ene responsible citizen alina okugenda oziika omuntu omumanyifu mu ggwanga oba oli abo bayinza okukola gwe gumu. Teweekaka nnyo kugenda buli wamu. Olaba embwa esobola obeera ku kyalo naye ng'emanyi ewagundi tebanjagala era tegendayo. Yambadde mayo okufa kutugatta nazi kuno nga emikono nga we walaba abanuupu nga baziika gwa NRM oguliwa. Njagala nnyo abavubuka njagala nnyo abaana ba nuupu yadde mwe mugamba nti bali violent. No bamanyi we bajja full stop. Manya wojja n'emirambo muyingizaamu ebyobufuzi. Lwaki ojja olw'empako ziika omulambo gw'omuntu nga takwagala guziika? Nyono omwana yaliwo taata we NRM. Bwe baba teba anti kyenkubuuziza ku mulambo okwo kwaliko ab'NRM abanuupu abaki lwaki baakuba Majambere? Toyiikiriza nnyo kyekiri kye ngambye ku ssimu tusobola oyiikiriza eno essimu yo osobola ovuma byoyagadde n'opositinga full stop. Kati Gundi akola ki mu Walukaga Catherine kusaasira? Catherine kusaasira tumuleke oyo mukazi Catherine mwagala ng'omuntu nga si bya bufuzi sobola namukuba by the way ne w'omuntega. Nasooka olaba Catherine omulundi gwe nasooka olaba ku TV nga nali eyo mu kyalo mu siniya 2 natandika njaga ne mulaba ku TV nansanyusa nnyo namulaba ne Fifida Queen ku Bukedde nga mulaba yogera ne munyumirwa ne mwagala era mwagala ng'omuntu. Kati ne waba baakoze ensobi batakoze mwagala. Munku nga tumaliriza
Omuyimbi wo gw'osinga okwagala yafulumya EP n'ebatuulirira Spice Diana oluvannyuma lwa bannayuganda okubeera nga baawambibwa oba baakwatibwa e Dubai. Yavudde eyalimutuulirira eri successful ku maanyi ga Spice. Tolina magezi sirirejjula tali ku eyo EP. Kwaliko ennyimba 6. Dokita emergency teziri okwo. Somanyi ndazo n'ozimala oyinza okuba tozimanyi nazimala. Kwaliko ennyimba mmeka? 6. Kati we zibako ennyimba 6 nga 3 zikubye buli wamu. Isn't that a success? Tukiveeko ekyo yavuddeyo n'awaayo million 3 okuggyayo abaana ebweru. Of course abasinga twakisanyukidde kuba kyalimu abantu bangi abalina ssente n'ebekikwatwako, naye waliwo abagambye mbu kwali kwetega olwasyo gy'alina eno asobole okufuna amaanyi g'NUP. Dino Spice Diana okuwaayo emiliyoni 3 kwetega nga kati bano abayimbi bwe bajjuddewo ekintu ky'okukaabakaaba abagenda ne show n'akaabakaaba naye bwe yabadde yeetega. Nawe genda ogambe taatawo ne jjajjaawo ne baganda bamujje mwetege. Was that necessary? Simple as that. Ffenna tukolerera kufuna. Kati woba olabye nti nno Spice Diana yawaayo miliyoni 3 nga yeeteza afune nnyingi, namwe mu famire yammwe ekikuwoganya oyagala ssente yeta jjajjaawo abaafa oziikuzibu baziikule mujje munammwe mwetege mufune ssente. Simple solution. Tombuzanga bibuuzo bya kisiru olingamba. xpotv to the world.